ina abalabi abangi tewali akwata. Waliwo light emala kiba kyama kisikamuzi nnyo. Emiga ati twamukutte alimigamba ati twamukutte. Njagala tandika muziki non-stop. Naye tuli mu kugenda mu mwaka 2025. Sabo twala kakisaka n'okwebaza Mukama ku lwabuli muntu ali wano ne famire okubanga Mukama atuwadde akakisa kisobola okulaba ku mwaka omupya. Ekyo tukyebaliza nnyo Mungu. Saba Mukama Katonda wange omulungi ow'ekisa okumwebaza nti yeebale okubanga ffe abamu kubasobodde okubanga tuyingira mu mwaka omupya. Si bwe kiri? Era nsaba buli muntu yenna ali wano ng'alina kyetaaga Mukama akikumalire. Saba Mukama akumalire buli kiweetaaga 2025 akubeerere wa mirembe na ssanyu okusinga emyaka gyonna gye wali omaze mu nsi. Omwaka 2025 gwakukola, gwakuwangula, gwakubeera b'amaanyi naki non-stop. Buli awulira nga weebaza ng'osanyuka tutambule. Muri wa baseme
bakwasa so bulungi wange wekugamba balitegera ekugamba byonkwasa sibindi